Abantu balina ba service provider mu meeting yetu lwaki wekitiwe kibadde security very tight tetwagala atabambasirireyebwe olwokubanga tebamanyiganye lwaki security eri tight bwetyo omusajja omukyala babbamu siri muntu nnyo wa bulijjo nti omukolo gunaabeerako omuli bakeizi bonna besayisi tewatuyise akeizi saakuyise naye zanja bbaawo yakuyise neze nogirambako kakati enteekateeka ziyimiridde nti omwezi ennaku zeeyeze tubulire sente onoonya mmeka akabbo tuyiseewa tugende ku masigiri ki gye tubatandikira wettu oba omwami yakomewo ne landi ziwera mama tulabirawa bayiwa amazina nyanja naye aja tukimanyi oli mulaavu ebyaddala omukolo gunaabaayo ekibuzo omanyi lwaki tubuza ebibuzo ebiti wati wenabuza labada namugane labada gobalaki omezaali mpatula omukolo gunaabaayo seeka wano seeka wamatudde mukanja tikira mukolo enteekateeka zibadde zirikiriku South Africa ba service provider mugenda bamalirako sente tujja byogerako naye nga omukolo gwetegeke nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 oba ku WhatsApp yaffe SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tuga flashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna. Mwambale munyume muyisirire sola pano ihate musingo ngora ina sola pano aba media mwe bali kujja wande twabayise okutayogere batakugambye nenga bambi nabadi abayina kusense omukola kusheta akasitani basabi providers bagala tukola ebintu babinyo ba meeting expectations z'abantu bananga basubira mu kinene disappointinga omuntu kuba wadde abantu bagala services tulabe nga omukolo gutebekera bulungi nga gulima bulungi abantu balabe ekyo kye basuubira
n'obugambo bw'obutini nsaba nkomaawo nga mbebaza mwena okujja mwebale nnyo mwebalire ddala n'okwebaza omwami wange akkiriza okujja bamwanki omwezi lamba tobulayo omwezi obulayo like 3 weeks kulira bulungi ennaku zange zisembedde kulira bulungi ennaku zange zisembedde nga 25 lunaku tulindwa ne 18 embaga ekitegeeza oli mu muntu sagala ebibuzo byakutegeeza omulala abuuze omukolo ososozza nnyo abasomesa tefuka speech ndebe omukolo gwakwanjula nanti ososozza nnyo abasomesa kibagala okukola emirimu bagenda kukola mirimu bagenda kuteekateeka babuze abantu balabe ng'emmere eri bulungi sisibiti eri bulungi omanyi buli mu fraternity gy'abaamu era be bantu be baaba nabo ogende ku kya ssente omukolo guno guli ku bajeti esente nga abamu webajeti ina akalaaagakukuwa nga temufaayo baina omukolo gwaffe tugwira budget So just expect the best. Ajati Embaga abali balowooza nti tujja kutuukawo iya yamu. Here we are. Twabasonyiwa kubanga nze nali nkimanyi nga Mungu ye mubeezi nti watujja kutuuka. bakusabye abako omusanvu bonogera nakifa ku nyumba bawaliwo abaliwo abako obviously waliwo abagenda okuva e South Africa waliwo n'abagenda bwowulira otya mpulira bulungi nge maali gwagiwonidde maali yakota uganda naye omukolo gunaabaayo omukolo ate twalibadde tukola kiwale Ajati leka omwami atubuulire oba myezi ebiri after 2 months badde mu Uganda buli myezi ebiri badde mu Uganda abadde batukamira abadde bakirawo buli myezi ebiri badde mu Uganda so ebbanga eryo lyomala nga tomulaba kiba kitya lyomala emyezi ebiri egyo nga tomulaba Ajati kiba kitya ku simu kale n'olw'ensonga eyo tubadde tusaba Ajati akasemba ekiteeteyi ekiriko okugo negendako nekisikso kakati enteekateeka ziyimiridde nti omwezi ennaku zeeyeze tubuulire sente onoonya mmeka akabbo tuyiseewa tugende ku masigiri ki gye tubatandikira wettu oba omwami yakomewo ne landi ziwera